Kale munaffe kulika nnyo mukuumulamu okyali ku Sanyuka TV fe Sanyulyo ate ne Salamu TV olutimbe olw'emirembe amakya amalungi agalero nakugamba nti nze nzekka mu nsi yonna akolera TV esatu okitegedde mukwano ku makya kuno ndi ku TV 2 bwe ntuuka ku Sunday masengejje olw'eggulo ne ngamba nti akataleke kajangu NBS kale bwetyo bwe tuba era bwe tubeera mu Next Media tulina olupapula lwaffe olwa Narrow Post ensonga za igigi ne mutebire zirabika nga zikutte wansi ne waggulu Narrow Post ensonga zonna ajja zikuwa z'abannaffe abali Geneva zonna amawulire gonna ogenda gasanga mu Narrow Post lupapula lwaffe otakula butakuzi simu yo wano n'oba nga amawulire ago ogafuna era fuba nnyo okulaba tamane mirundi naye alabika ayingidde mu lutalo lw'okutaasa Express mukwano gw'abangi ayingiddemu ate w'ebyobufuzi okuyingira mu by'emizannyo tujja biraba naye soma Narrow Post gwegenda bugenzi ku simu yo odownloadinge Narrow Post lupapula lwaffe ojja kuba olusoma lwa online kakati nno mulala amalala ag'enkute ga lupapula lwa New Vision lupapula lwa government New Vision nno tulabika twandiwona okufwenya IGP akyali omujjoochola shoots down Nalufwenya Nalufwenya alabika ye nyini yandifwenya kale Mwami Museveni ayina baagobye wano abakungu ba immigration bano banaffe abavunaanyizibwa ku nsonga za passport n'ebirala kati nayina abakungu Mwami Museveni beyagenda edda mugende eri mulabika temukola batulaze wano omukulu IGP ensonga ze Nalufeenya alabika nga agambye nedda tujje ekintu kino kati tukikwatemu kidde eno kirabika ewabi batulaze ekifaananyi kya Jamiru mukulu wano abakungu abagobeddwa mu immigration mbalabe wano batulaze Patrick Agaba gwe bagamba okutta Susan Magara bamutulaze wano ebifaananyi bibiri kyamagala ne mune Vice Chancellor wuno ayogedde ku nsonga za Makerere University obuzibu bwe balina Makerere bizibu nno bizibu First Lady omukyala omukulembeze w'eggwanga uno ayaniriza abakungu yaniriza ndala enteekateeka empya n'abazze okubangula abasomesa teekateeka empya mu bye tugenda okusoma ate n'abasomesa opposition babano wano ndaba olanya alabika ndowooza yazzeemu bakunya bagamba mbu yabakyunya oyo mbu yekka panadaze mu palamenti bajeti erina engeri gyesaze nsimbi naddala kuzigenda okuyamba ku malwaliro Mwami Museveni wano ayogedde ku bantu abakyala abazaala n'ebifo mwe bazaalira kuteekebwamu ensimbi okuleeta abakugu okuyambako eggwanga ne bannalotale nabo bagambye nti tuyambeko abantu okuba obulungi amalwaliro mu butuufu gakyali mbeera mbi eddagala lya hepatitis B kati nno abantu batandise okulwala bw'awulira ekigambo nti eddagala teryali ddungi abatabuliiki bongedde era okutabukira eyali IGP kale kayihula kati ndowooza bamulumbanga muntu luno olutalo kafungula nkete omulabye IGG kalisoliso wa gavumenti Irene Mulyagonja ne Mutebire mugenze nno nandikufuukira ekizibu nze okulowooza nti nno gwe munene lwaki Mwami Museveni bano aba immigration abamu abagobye batulaze wano okugoba abakungu ba district ba CAOs agambye nti ate kizze wa muhakanizi alabika nga ekintu kino mbu yakirimu ensimbi anti badde bazifulumya ne zigenda kakati nno eddagala efu erya hepatitis B gavumenti eritutte Geneva eri gyenkulaze wali ababaka abazadde n'abasomesa tebakkiriziganyizza ku kya homework
ateeberezebwa okutta omusuubuzi w'e Kampala akwatiddwa naye. Ono batulaze omukungu nga wamma akutte ku ttama agamba yii kati nzongo byendagewa muzeeyi mwaka gwagoba nakikugamba gye buvuddeko awo nkugamba nti nja kufuukira ekizibu bw'atayigiggwa agambye Mutebire na NRM bwemezze masiko. Kati nno katulinde tulabe ndaba wano abakungu omukulu wa poliisi n'owamakomera nga bali mu bayizi abamaze okusoma babagamba nti abange mugire mujje mu poliisi okugobwa kwabali abakungu ba disitulikiti ba CAOs. Kizewa Muhakanizi yewe ebyensimbi mwandiisi w'enkalakkalira Museveni uno bana British abuna abaniriza n'abagamba mujje tuyambe bannayuganda. Tulabe atulaze wano abantu abatunda ebintu mu bugenderevu nti mujja kusibwa. Tulaze balooya ne bannamateeka mbw abasibwa baagala safe house ziggalwe zonna nga bolaba kati Nalufeenya omuduumizi wa poliisi bwaga nti kanjitunulemu ndabe ekitongole kya KCCA kituddemu mu nguudo mbi bakituddemu era bagamba nti temutya zijja kuterera. Gwe munanga ali kusanyuka naawe ali ku salaamu amakyagaleero nkuwa bimu ku bifulumidde mu mpapula z'amawulire. Nawe posti tomwerabira buli ggulire lyonna mweriri amayitirivu ennyo amaswa gakagwawo eddakiika eno gwe fuba bufubi kulaba. Kati nno nsonga za kirabika katulinde bulinzi tulabe ekifa mu ggwanga. Poliisi erabika nga ku nsonga ziri ezaba abawamba abantu naye ebuzaabuzibwa. Abawamba abantu ate bagira nga bagamba ate famire ate bagira nti baabano. Kati nno batulaze Ali Kabanda ajja binnyonnyola. Kale ojja kusoma olupapula luno olwa kamyufu bamuyite red paper. Bateeberezebwa okutta yali Sheikh Major Kigundu babaleeta mu kkooti nkulu gye bagenda kati okuwuliriza ate emisango gyabwe. Obey naye kirabika ebintu eby'obuwumbi 20 nsonga z'ettaka nange nabyo birabika nga bimutuulidde Obey. Kati no batulaze poliisi engeri gye omupoliisi gye yasse mukyala we ate n'akuba n'abalala amasasi. Batulaze wano omukyala essasi yali mukubye ekkutu ne liggukira mu liiso kibi nnyo n'attayo n'abalala. Makerere University nabagyogeddeko emivuyo egirabika nga gifumbikeddeeyo. Abadisitulikiti bakansala aba disitulikiti baabano ku nsonga z'obukiiko bw'ettaka balina okubanga at least balina we basayininga. Batulaze wano abayimbi abamu ddala bafunye ebizibu mu sizoni eno babatulaze bonna bambi bafunye agazibu. Kamyufu red paper mutadde ku bbali nkutte bukedde akadde kanjiribya. Kakati no bukedde gulire likulembedde abalumiriza mulamu wa Dr. Kiyingi okuwamba gavumenti babuze. Ono nno ye Nakasibante Aisha yasibwako mu kkomera ate n'ateebwa naga nti awoze nga ava bweru. Katulinde Muninkini wa Kaweesi alumiriza Benzi okutta Kaweesi. Ayogedde baakolagana nabo. Agamba oyo n'abalala bano wammanga be yakolagana nabo okutta mukwano gwange. Kooti ejulirwamu ezizza Panado mu Paalamenti. Akati nno ye mubaka. Akakiiko k'ebyettaka kakunyiza RDC w'Emubende. Wuno wano RDC tikamalirwe. Wuno mukyala nno naye baaba mu mivuyo gy'okubba ettaka ate kafulu. Muninkini wuno ng'alumiriza Benzi gwagamba nti oyo alabika nga muzibu nnyo mu kutta. Gavumenti eremeddwa okufuna obujulizi mu gw'abasiraamu. Baabano wano obujulizi bulabika nga bubuze. Beeyamye ku ddagala eriyingira mbu beeyamye. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala
National Drug Authority ekigambye temutya tewagenda kuddamu kuyingira ddagala ffu. Eggaali y'omukka egudde ne babba ebintu yino wano ebyuma byaterebuse neegwa. Bateebereza omwana okuba mu lukwe lw'okutta kitaawe. Omugagga eyattiddwa bamutulazeeko ono. Katosi ensibuko y'amazzi amayonjo aganaataasa Kampala batulaze wano. Katosi oyinza okutunayo obuzibu obuva ku mataba nabo babutulaze wano n'ebirala bingi nnyo. Kati nno nga bwe luli lunaku lwakutaano omukko gw'obusiraamu banaffe bano abaabukedde baatuwa enkizo era baguwandiikako nnyo nnyini ddala. Naawe n'oyongera okumanya biki by'obadde tomanyi mu mukko ogwo ogw'obusiraamu. Era ndi wano mina ntafuta mukko gwa busiraamu ndowooza Adija Amrani agamba wacha nintapute wacha kutafuta n'okutaputa. Kale omukko gw'obusiraamu engeri gy'osaba Allah okukakkanya obusungu bw'enkuba. Ndaba wano omukulu amyuka Supreme Mufti ng'ayogera engeri gy'osaba Allah okukakkanya enkuba byonna obubaka ogenda busanga wano. Kale njagala kugafundikirira wano. Akalowoozo k'olwaleero kennina mukwano gwange gwe atulaba ka busekensi nga buubwo butaano naye kawulirize nnyo. Olwaleero waliwo ekizibu ekisinga obunene muffe bannayuganda kwe kunyigirizibwa ekintu ekiri ewaagundi. Olwaleero omuntu akeera n'agamba nti akira mulule agula atya gaalubindi. Tekisoboka, tasobola. Owulidde mu mutima gwe n'abanga ebimuluma era ebimulwaza si bibye. N'olumwa nti ekyo oyo gundi kyaguze nange nteekeddwa ekkigula. Kyova olaba oluusi mubba, oluusi mugenda ne mulyaza amaanya n'ebirala. Leka kulumwa kiri wa munno. Kiyinza okuba Katonda teyakikuwandiikako. Olwaleero lwajjuma musiraamu weekube mu kifuba bw'oti ekintu ky'olina nga si kikyo kizeeyo erinnyini kyo ky'oluubirira otaddemu n'ensimbi olemese oli at least akikusooseeko gundi oyo abeera atya ne kino nedda tekisoboka. Musiraamu tereera weesulise genda mu ssinzizo genda mu muzikiti olwaleero okeereyo wekka otule mu nsonda osabe Allah akugjemu omutima ogwo. Tusaba Allah ku lunaku olwaleero olwokutaano atusaasire atugjemu emitima emibi obutaagaliza enkwe enge n'ebirala byonna gwe munanga ali kusanyuka. Saba nnyo Allah akusaasira kingirize abalabe kubanga be batusinga obungi. Gw'olinaanye tunula mu mugongo ne mabbali mulabewo. Allahumma amiina. Tuwumulemu gwali kusanyuka tugenda kuseetula Leila Kalanzi nkuteeredde ekintu Leila ate ku salaamu tukyeyongerayo. Good morning.